Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Mbaniriza mu kifo kino nga bulijjo. Nebaza Katonda omulungi ow'ekisa atuwadde ekisa okuba nga tusisinkana essaawa zino. Mukama yatugulira essaawa y'omwenda tusobole okuba nga tugisisinkanirako. Nkimwebaliza kubanga akitukoledde. Wabaawo bingi ebibeera emabega w'emizindaalo naye ndabiraawo nga Mukama akikoze. Essaawa y'omwenda ne tugijjayo. Buli lunaku ngisabira kuba eyalwaliro bwe njijjayo ey'enkya mba sirishuwa olw'ensonga ezitali zimu. Naye njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nti amala n'akitukolera. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2021 2022 bannange. Omwaka ogwa 2022 njagala kwebaza Katonda atutuusiza olwaleero nga tuli balamu. Waliwo bangi nga munyigirizibwa, waliwo embeera ze muyitamu ezitali zimu, ebizibu bingi, naye katwebaze Katonda okusooka kubanga tuli balamu, then oluvannyuma tumubuulire ebitunyiga nabyo tubimwanjulire ajja bikwatako. Oyinza okulaba nga akuleseewo, oyinza okumuyita n'olaba nga atakuyitabye, n'olaba nga atakuwulira. Katonda waffe asigala akuwulira. So Katonda nga bw'ali omulamu tujja kumalako. Olwaleero sina security alerts waliwo we nagwiridde step ne drone yange, naye tujja kulaba ekinaabeerawo enkya. Tujja kulaba ekinaabeerawo enkya. Naye ng'era program endala zigenda mu maaso, tulina ebyokwogerako bingi. Politics waali ajjudde, Bayibuli tetunnagisomako yadde olupapula olumu tetunnalumalako. Bukyanga tutandika kusomesa Bayibuli tetunnaba kuweza lupapula okusinziira ku bunene bwa Bayibuli n'obugazi bwa Bayibuli. So tusobola okusoma Bayibuli yokka and we call it a day. Tulinawo ne politics mungi tugenda kumugendamu. Naye nga Maureen Skin Care kyekyokuddamu ky'olususu bw'oba olina ekizibu kya skin, contact Maureen Skin Care ajja kuba amala ensonga zo eza skin. Njagala okubeebaza olw'okugumiikiriza baganda bange message zansukkako. Waliwo message awo wezansukkako, waliwo events 4 omulundi gumu. Waliwo birthday, ne wabaawo Easter, ne wabaawo omwaka, kati byonna ne bikwatagana message ne zinsinga amaanyi. So naye ngenda nziddamu kasita ompeereza empya nejja neegwayo. Nyina we natemera ne ngamba kati okuva wano zo sigenda zikkiriza kukola ki, kati buli ejja mba nkuddamu zonna n'eza birthday ne nkuddamu eza Christmas, ne benagamba Easter, eza Christmas n'eza New Year, then ate ne tugenda ne ku nsonga eno ebeera eriwo. So mwebale kungumiikiriza olw'obunafu obwo kyansukkako ng'omuntu, naye munsonyiyireyo. Wandiika ekitabo kya Ezekyeri essula 22 olunyiriri. Tugenda kuva ku lwa 25, va ku lwa 23 kale, va ku lwa 23 awo nga ekigambo kya Mukama kimujjira. Nagamba ekigambo kya Mukama ne kinzijira nga kyogera bwe kiti. Va ku lwa 23. Ogende otuuke ku lwa 31 wetugenda okusoma leero. Tukyali ku mutwe omunene nga tukyalaba ekkanisa, nti ekkanisa bw'efa eggwanga lifa, ekkanisa bw'ezikirira eggwanga lyonna lizikirira. Tukyali ku mafuta gali agakulukuta nga gava mu kirevu ekya waggulu nga gakka wansi. Mafuta ki? Bwe gaba amalungi nga agakulukutira mu kirevu kya Alooni, Bayibuli egamba wabaawo emirembe n'essanyu. Kati bwe gaba gano agakulukuta okuva ku Museveni okukkirira wansi,
just okutayipinga obutayipinze ekintu ku Twitter ne bakukwatako omukyala wa Kakwenza yagambe bwati inze tirambaala Sebaka bwateeka bwati omutwe kutaka ng'aloota baplanting emmundu awaka ng'asisimuka ayagala omuntu aleeta ekintu okukiplanting awaka ng'alaba sebo ne ku Twitter tutayipingisaako mmundu omusajja yatayipinga ku Twitter bwati baamutwala ewaka ne banoonya emmundu n'olwaleero bakyaginoonya. So ago ge mafuta agakulukuta nga gava waggulu nga gakka wansi. So tukyali ku eyo topic katugisome kuba amafuta gaayo gakyaliwo aga Yusufu ge gagenda n'olwaliro mukyamanja video ya Yusufu mulinga abatagiraba ku gundi video gyeri mugende mugiwulire gifuwadingire gwoyagala wabula mungamba njiddemu naye bannange kiki ekyali mu video ya Yusufu. So genda ogiwulire bw'owulira ng'ogyagadde ng'ekukoledde ogiddemu ogifuwadingire ne gwoyagala naye agiddemu. Nze bwe ndowooza kuba amafuta gaayo gagenda gayitawo kati ndi mu mafuta malala ate nago ganaatera okuggwako ate tukwate ekirala. Bw'oba omaze okuwandika Ezekiel 22:23 essula ya 22 olunyiriri olwa 23 paka ku lwa 31 awo oba omaze n'owandiika n'omutwe nti okubula kw'ekkanisa kuzikiriza eggwanga lyonna gwe mutwe gwa vidiyo y'olwaleero then tuba tugenderawo mu birala ebye tulina okukola leero. Okusooka byonna njagala okwebaza His Excellency the President of the Republic of Uganda mutabani w'omugenzi George William Sentamu. Weebale nnyo mukwano weebalire ddala. Njagala kwebaza Katonda omulungi w'ekisa eyakufukako amafuta okujja n'okyusa eggwanga lyaffe n'okyusa okuyita mu ggwe Katonda akyusizza eggwanga Uganda okuyita mu ggwe Katonda akubye buli sayidi yonna ya opposition yo n'asooka n'agimenyawo kubanga ye yali eyimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka eyimiridde mu kkubo ly'Abannayuganda. Okuyita mu ggwe Mukama yakyusa ebintu naano n'abatasaana n'abafuula abasaana. Nalabye muganda wange wa flashlight nkutumidde yagenze n'agenda addamu video yange sebo n'agenda agidesigninga awo ng'ogenda ogibi ku mulyango wennyini bw'oti ng'oyingira ng'ogituukako bw'oti. Yataddeko His Excellency wano the President of the Republic His Excellency Kyagulanyi n'alyoka ateekako mutabani wa Katongole ku mulyango ng'ogituukako bw'oti ku mulyango kuliko mutabani wa Katongole akubye esuuti eno waliyo former president Rutabayisirwa ali eno. Nagambye nange ntuuse wano kwegamba okuva ebuwama nvudde ebuwama nenzija nenyimirira nenja nentuuka ningamba wangi owa flashlight munnaye tonkubya miggo mukwano nyine emiggo gyange eyo gininze giri Uganda toyongerako taata toyongerako. Waliwo omuntu agimpeereza nengitunulya neŋŋamba ate no meeting yaliwo ddi twali mu iPod twali luddawa nze ne His Excellency Kyagulanyi iye ate ne former president naye ali wali kale owa flashlight weebale nnyo munnange weebalire ddala okundowoozaako nzaani. Now njagala okwebaza His Excellency Kyagulanyi abaana babadde badda mu ssomero n'ayita abaana b'abalwanyi n'abawa ebidda ku ssomero abeetaaga abali mu bwetaavu n'abawa ebidda ku ssomero. Oyo omusajja takola okuva lwe yagamba nti bannange omusajja takyakola naye afissa n'akwata ku nkalira ziri ezaali sente ziyakozeseza mumanyi wawe yazijje nze babuulire yazijje ku sente za Kabiriiti Centenary Bank. Oyo omusajja asevinga nze mumanyi ojjukira nga bwe yatunda Kabiriiti maama Kabiriiti
akabiriiti awo we yatodde ku ssente z'akabiriiti n'agulira abaana ebitabo, ebbaafu, ebidomola, sukaali, sabbuuni, penso, peeni, buli kimu. Abaana badde ku ssomero ng'omwana omu ebintu by'abadde alina mu bbaafu kati ku Uganda eno ekitone ennyo biri mu mitwalo 9 oba 10. Kale katubale 5 mujja gamba nnimba tubaze 5. Museveni yagabye bimeka atubbye omusolo. Bino bye ngamba abasumba ba Uganda. Abasumba ba Uganda ne wabulayo n'omusumba wakiri awa Sunday school yesabire wake ku kyachi ye. Sunday school ne tuta nota wayo ya ndo omwana n'omwe ekitabo. Kazimba mugalu ku kyachi tetwakulabyeko nti wagabiddeko abantu ebitabo. Mwe mbabulire ekkanisa. Ekkanisa mbabulya nabagamba ekintu kino ngenda kukiddamu. Bwe mutagenderera obulokole bwammwe bulokole mometa butuukirivu mometa yammwe mujja gisanga wali mu ggulu nga Kyagulanyi yatudde bamukupimako bwe bati ng'obutuukirivu bwe babuteeka ku bubwe omukoma mu kakongovule bakugambe ekkirire eri gy'olengera wansi olabayo ng'emiranga giri eyo wawe bakugambe gwe kkirira kasita totuuse butuukirivu oyo omwana bwe mutamugenderera ye butuukirivu mometa wa Uganda mbabuuliridde wano kati Bayibuli yennyini yakyogera obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga obwabo be mulowooza abafalisaayo n'abawandiisi temulituuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza waliyo abafalisaayo n'abawandiisi abasobola okubeera abatuukirivu okusinga ate gwe asuubirwa. Mazima gennyini yakoze ekintu ne ŋŋamba naye abasumba baffe bo babadde batukola bwe bati buli lwe tuba tugenda okudda ku ssomero ate batubba bubbi. Era abaana nga badda ku ssomero wiiki eyo ebeesembayo ebeera wiiki y'abaana leeta abaana obasigire ensigo. Leeta omwana mu kyaki tumusiiga amafuta mu kiwato, tumusiiga amafuta mu nkwawa, tumusiiga amafuta mu matu nga buli kintu kyonna omusomesa kyasomesa era ng'omwana akiwulira. Era leeta ensigo y'omwana awo ne batutikkula ettoffaali tetunnagenda ku ssomero. School fees yatulinze ezo zo ne basooka ne bazitutikkula ne batutikkula ettoffaali lya kusigira school fees baana kusoma. N'olunaku lwe baggala amasomero omwaka gwe baggaliramu amasomero baali batikkudde abazadde nga muzza abaana mu ssomero musooke muleete ensigo abaana bagende ku ssomero bulungi basome era bamaleko ttaamu gavumenti neggalawo nga tubaweeredde ensigo. Nze mbuuza ani yatubba? Katonda ye yatubba oba basumba mwe mwatubba? Katonda lwaki teyakuuma baana baffe be twaweera ensigo ku masomero gavumenti neggalawo? Wiiki y'abaana egyo giba mitwalo 10 buli mwana. Abasumba mwetereezi. Nze nkimanyi ebyo bye bibawalanya Kyagulanyi. Ebyo bye bimubawalanya kyova olaba teri musumba. Abasumba batono nnyo abaagala Kyagulanyi awe Kampala era bw'ogenda obatunda bwoti n'obayitaayitamu bwoti ogwa ku Kyazze. Kyazze yekka. Abaala bonna bw'obagamba ku Kyagulanyi bagamba maama oyo omusiyazi, oyo luminati si kyekyo, si luminati. Akola ebyabalema okukola. Oyo ye pasita waffe, oyo ye kitaffe mu Katonda, ye pulezidenti w'eggwanga, ye waffe, buli kimu y'oyo. Ate kati mukyatugamba ki? Okuyita mu ye Katonda yatujja ku lubungo n'ajja n'atutuuza n'abalangira. Mmwe kye mwali mu kkola. Kyova olaba bo bannayuganda tebakaabirako pasita. Maama Fiina munnange laba omwana wange yenna bw'ali. Maama Fiina emitwalo 19 giyidde. Maama Fiina tuyambe. Abo basanga nga balokole basaba balina kyaki. Naye bakimanyi bumanya nti pasita tagaba. Wabula bapasita mu kutikkula obutikkuza ettoffaali. Kyagulanyi taata weebalire ddala Mukama akuwe n'omukisa. Bangi bajja kuzuukuka bwe baali bawaayo Yesu mu kyaki nga mwana muto. Yali ani? Zaakaliya yali ani? Yasaba Sara yagamba bw'ati. Yali ani? Yagamba bw'ati
kwono kazaliddwa ono gwe mulaba ono gwe mpaayo bangi bagudde ate bangi bayimuse Yesara bwe yali amuwayo yagamba kwono kazze wano kazaliddwa najja wano okuyita muono omwana gwe mulaba abangi basituse naye abangi bagudde muleka mbabulire his excellency n'amala akolayo akantu katono bw'ati n'agamba nzimbye ne church emagere nzimbye church emagere tewali awo omusumba asigazaawo omuntu mbabulire n'amala agamba nzimbye church emagere wa awo Kampala tewasigalawo church ebeeramu bantu mbabuliridde wano ate olaba ne Badi Bulaka yali abajja ewa Kayanja Badi Bulaka yamala kusoma Ezekiel n'agamba Ezekiel agambye atya Ezekiel agambye atya kanve mu kuferera mu Bayibuli Kayanja yali tasigaza muntu lwa Badi Bulaka ba bishop mwetereze abalevulanda mwetereze kuba kati tubalaba butwagala okutunulira banna byabufuzi tutunulira Kyagulanyi butwagala okutunulira ab'omwoyo tutunulira Kyagulanyi butwagala okutunulira abasomesa tutunulira Kyagulanyi gwe tubapimirako buli kintu mbabuuliridde wano butwagala okupima abazadde afande Katongole ne Kyagulanyi gwe oyagala okumanya omuzadde genda ononya afande Katongole oyo ne Kyagulanyi kasita naye ono omuzadde ensonga ngazikutte bulala Kyagulanyi n'afande Katongole bazikwata batya awo n'olyoka otereeza omwana nze nabagamba nze Museveni si pulezidenti wange nabagambye nze siyinza kukkiriza Museveni kulagira abaana bange kudda ku ssomero abange batudde njagala nkime ekyo kyo njagala tukkanye Museveni ankime nze sisobola kukkiriza nze yasoma P7 emyaka gye nasoma P7 n'oggalawo eggwanga nga tewali covid abaana ne batuula emyaka 2 n'ongamba nti covid olunaku akwata abantu 100 abaana badde ku ssomero abanga abo baba tebasoma ekyo nakiganye ndibannyonnyola baana bange temwasoma kuba covid yali mungi inzi abange bemperera nabagambye mutuule covid mungi abange bali mu lockdown anti covid olunaku akwata abantu 100 nemwe kati Museveni agenda tugamba ki Museveni agenda tugamba ki abaana baffe kiki ekibatuuziza emyaka 2 waliwo ebintu bye bakola ne bituuka ne bibaddira abaana baffe kiki ekibamaziza emyaka 2 nga tebasoma nga bazzeeyo mu covid wasinze okuba omungi tetufunangako olunaku nga covid akwata abantu 100 plus okujjako kati ate abaana we baddidde ku ssomero Museveni yagala kunzitira baana kugamba gwe oyo yagala kunzitira baana abange bali waka mu lockdown nze mbawa state of the nation address entuufu abange bali waka ate n'abamwe bakomawo abamwe bwe bakomawo nga abange bagenda basoma nze ndi wakulu Museveni kyayogera sikikola abange batudde mbabuulira nabagambye abange covid mungi ebyaddala mutuule kati njagala Museveni atubuulire kiki Museveni n'omukazi we omukazi minister wa education tumazeeko nga tatubuulidde kiki tewali poliisi yonna gyatubuulidde minister ali eri agwa nsimbu anyiga magulu nze ntwala abaana bange mu education eyo abange basome abange batuule waka bayiga okukomaga before this education Africa had its own education abange bagende bayiga okukomaga bali eri bakutte ensamyo mugimanyi bali eyo bakomaga bagenda kutunga mbugo ngenda bazzayo mu Buganda eri eyedda era ayagala olubugo inbox me ayagala engoma inbox me ayagala ekinu inbox me oyo technology abadde abuze n'okubula mu Buganda asigadde wa ASP abange bali ku nsamyo kati eyo yali education mwe mwajerabira abange tebagenda mu covid kusoma mu covid kanka kase Museveni nti nze saamulonda ate era simuwagira abange bali waka kati gendo nkwata nze Museveni alina kyangamba
myaka ebiri abaana batudde lwa covid ate badde mu ssomero mu bitu naye mbuuza e Uganda waliyo covid oba tewaliyo covid mwalabye ekyabadde mwalabye ekyabadde Kamwokya nga bagaba ebyennyanja ate mu abantu b'e Kamwokya mwegendereza ebyobwerere biba expensive mbabule lwaki ebyennyanja balonzeewo bigaba Kamwokya era ne mutakirowoozaako kwegamba gavumenti eyagala nnyo ab'e Kamwokya eyabagamba nti naawe ettaka lye muliko si lyammwe naye mmwe Kamwokya ffe twakoowokaaba tujja kuzimba buzimbi ttanuulu tuteekeyo emirambo kuba tetulina budde kuzimba buzimbi ttanuulu kuseesaamu buseesa tusuuleyo mulambo abayitale baatuukawo awo kwegamba gavumenti yagala nnyo Kamwokya yabawadde ebyennyanja omusajja n'abagamba naye mwandiyongeddeko n'akawunga kale wakene bwe zaali badde kilo 2 awo nandimazeeko 2022 kale ssebo ebyobwerere biri expensive mumpola nga tomanyi naye okusinza ku kyemwalabyawo e Uganda waliyo covid abantu abaze ne balwanira ebyennyanja nga tewali masiki agaba talina masiki gwe bagabira talina masiki wabula ensindikagano ziri wali tuwa ebyennyanja Museveni n'ozannya politics mu future y'abaana baffe kati abange tebajja kusoma anti wakizanyiramu politics batuule tenzo olina ky'oŋŋamba poliisi yiino nabagamba ng'abaana badda mu ssomero waliwo ekintu kye mugenda okulaba era kati buli omu eriiso litunuze nnyo olabe ekiriwo enanga yagambye bw'ati nga tuzza abaana ku ssomero mwekuume nnyo obutujju n'obuyeekera wano nga tuzza abaana ku ssomero waliwo obutujju n'obuyeekera n'abamu twabakutte abamu bakwatiddwa ntoloko nga bayingira Uganda abamu babadde bamaze okuyingira ne tubakwatira ekyenjojo they are preparing you for the bad news I can bet mbabuulidde enanga abapreparinga for bad news ezigenda okuhappeninga ku masomero g'abaana bammwe eyo meeting nagiwulira nagibabuulira kwagamba bagezaako okutulaga nti bakoze nnyo era waliwo ne bebakutte before n'enkya ajja kujja babuulireyo ekiboozi ekirala ewiiki ebenga eggwako ababuulireyo ekiboozi ekirala wiiki eneddako babookera abaana waliwo aba-ADF betutasobola kukwata bali bo twali tubakutte naye tubadde tutulesinga bannaabwe 6 batagira betutakwata be bayokeza Namagunga SS kijja bwemi ne Kalina 2 bannaye kibi nnyo ne Busitema yagendedde omwo ate era ne Kagoma University mbabuuliridde wano enanga byomulaba yeetakula bwati enanga is preparing you for the bad news mbabuulidde teriiyo muyeekera na butujju Uganda kati leka nsooke mbaweeyo eggulire ddala bakomyewo poliisi netugamba bweti abantu ababadde batta abapoliisi ababadde bawamba poliisi ne bagitta babakwata babaleeseeko ne mu kooti babalaze be babadde batta poliisi nabagamba bulungi guno gwe gumu ku musango gwennina e Uganda nyina omusango gwa bomu mbu nababuulira bomu nyina omusango nababuulira okutta abapoliisi ne babatta nyina omusango ogw'okulabula Turkish Embassy nti Museveni agenda gikuba bomu n'okusesema lumbu ye nze emisango gyange bagimpa wano fayiro ya Jonjiyina era ninze Lawyer wa Mary asookadde ewaka bwanadde ewaka musindikire mugambe ebitambuze enkomawo ate wa Mary kasita abaawo kasita tebamutta kasita tebatta wa Mary kiwedde wulira abantu be babalaze nti nno
baba kwatira mu bomu tekuli simanyi mugundi mukutta abasirikale tekuliko n'omu mbabuulira omuntu atta abasirikale ba poliisi ye Kandiho ne Muhoozi mutabani wa Museveni ekyo ndiredde okusisinkana Kakwenzire simanyi Kakwenzi basajja Rukira basajja ndiredde omusisinkana ekitalya bamulese mu koti mbone bamuweereza ekitalya ndiredde omusanga omuntu atta aba poliisi e Uganda azinda poliisi n'agitta ye Muhoozi kaine mizimu kitaawe noyo musajja Kaini Kandiho meeting yabwe nagiwulira nagirimu kati leka mbabuulira abantu be bakutte be babaleetedde abantu be babaleetedde ne babagamba mbuno babajje Wakiso babakwatira Wakiso babakwatira ekintu kirala era bonna tekuliiko waliwo omuvubuka omu yajja n'akola ku hardware ng'akola ku hardware emu awo mu Wakiso naye yali yazzaako omusango ewalala ne bamutracinga emisango gino giri nnomo aba ali awo ne bamukwata omupoliisi wajja omukwata ne yeerwanako bwe yeerwanako ne bamusinga amaanyi ne bamukwata ne bamutwala ne bakwata n'eyali amukozesa ne bakebera mu ssimu ye buli gwe yali akubidde ku ssimu ne bamukwata buli gwe yali akubidde ku ssimu buli nga mwawe ne bamukwata be bantu be babagamba nti be batta aba poliisi nze kino kye mbabuulira nkijje munda mu bo abamu kuba bakuba kwe kuli awulira ekisanga ate akuba lwakubanga alina okukuba kubanga banne bakuba omusajja ali mu Safe House Kololo yambuulidde ebintu bino wulira ku bantu ku bo abasobola okwenunula babata bataaka abantu babiri boosi we eyali amukozesa ku hardware ye Wakiso yawaayo miliyoni 3 n'avaayo n'omulala n'awaayo miliyoni 2 abamu ku baavaayo omupoliisi abampadde omu ku baavaayo bamuyita Nkugwa Jackson yawa miliyoni 3 n'omulala ye Nsuubuga n'awa miliyoni 2 bo ne babata abatasobola kwenunula be babaleetedde mu kooti nti be batta abantu enanga njagala aveeyo yeegaane abo bonna tekuliko muntu yatta wa poliisi kino akiŋŋambye omulimu gwakuba miggo mu Safe House omulimu gwe ate bakuba batulaba bakuba ne batulaba n'ogamba ye namukubye naye nja kubuulira ASP ku nsonga zino nkugambye Nkugwa Jackson yawa miliyoni 3 omulaba muyita Nsuubuga yawa miliyoni 2 bo ne bavaayo abalemererwa be baasibyeko omusango nti bano be batta abapoliisi mwe poliisi temugeza ne mubeera mu comfort zone ne mwematiza mbuno ababatta babakutte babalimba Kandiho yabatta Muhoozi kaine mizimu ne kitaawe be batta poliisi mukitegedde kati ebyo bye muwulira beerogoza musajja gwe nange Uganda waliyo obuyeekera okakasa waliyo obuyeekera okakasa Uganda waliyo obuyeekera gwe musajja gwe Uganda waliyo omutujju era bwe babanga abo abantu bonna nga bwe mwabakwata be batta poliisi ate abasasula obukadde 5 ne bavaayo bo mwata baaki mwata abatemu kwegamba poliisi mwata abatemu abatta poliisi ne mubata nkugambye baba n'okubata babata kiro okuva Kololo mugundi mu Safe House babata kiro ne babagamba mudduke nga babakubye emiggo naye ne bw'obanoonya kati oyinza n'obutabalabako ne bw'obabuuza tebasobola kikunyegako naye omupoliisi akimpadde aŋŋambye nze nkuba miggo gwe mulimu enanga ebyo ebintu enanga by'okola babasajja b'obikkirira be bagenda okutta enanga ojja kufa sasi nkubuulidde enanga ojja kufa sasi
ate mutabani wa Museveni yagenda oddikukuba totawana kumbuuza ani agenda oddikukuba eyalikuba Kirumira eyalikuba Kaweesi yagenda oddikukuba eyalikuba Ssebaggala ojjukira omupoliisi gwe bayita Ssebaggala yakolanga koodi Kampala omujjukira nze mbijjukira oyo musajja Ssebaggala bamubba essasi ne bagamba bannange breaking news Ssebaggala road mayor afudde simanyi meya wa Kampala nga bagamba Ssebaggala mu poliisi babuulidde nze temulina kye mummanja nze nja bibabuulira NTV akawungeezi kakwenzirukira bashaija balooya be bamunoonyeza n'abula nga kooti yamusaba oba mulamu oba mufu naye tebamulabako asuubizibwa okubanga poliisi nga SFCA yamukwata ne bamukuba emiggo mingi naye talabikako mu myaka 2 bakamukwata emirundi 3 kubanga akulitisayizinga nnyo gavumenti naye ekizuuliddwa bagamba Kakwenzi ayitawo nnyo w'alina okukoma NTV akawungeezi simanyi Fashiri Magembe tuyina kukoma wamu okwogera obugezi NTV kwegamba gavumenti etubbe gavumenti etutte tubeereko bwe tukoma mu kwogera NTV akawungeezi wawe tuyina okukoma mu kwogera wawe tuyina okukoma mu kwogera mutubuulirewo NTV ffe gavumenti etukola ebintu tubeereko bwe tukoma aboogera ffe babye nnyo okusinga bba abatutta nze bye biwulire byammwe mbiraba lwakuba nnina okulimbulula abantu obulimba bwammwe era sina kyala kyennona ku mawulire gammwe era mbalabanga musoma amawulire n'owulira lipoota n'ayogera ekigambo ekyo mbu nalina waakoma kati gwe munnamawulire gwe musajja gw'oli munnamawulire oli munnamawulire ng'olipooti ng'okimanyi oyina ne woyina okukoma kwegamba bw'osanga poliisi gwekubye essasi bw'osanga omuntu nga Museveni amusazeeko omutwe oyina woyina okukoma olowooza senga abaatusooka tebaalwanirira ekyo ky'oli gwe waali badde waawo omanyi bannamawulire Amiini be yasalako emitwe nga balwanirira eddembe lya bannamawulire gweleko tugambe nti ffe tubeereko we tukoma bannayuganda nkiddamu tewaba omuntu abalimitinga okwogera kale wakiri oba ebirala biganye tewaba omuntu abalemerera abalemesa okwogera mwogere kubanga bw'oyogera okwogera obwogezi bakulaba oyina emmundu awo we tuba tuusizaawo waliwo Museveni we yabeerera ng'ebigambo tebimulya Museveni ng'ebigambo tebimulya Museveni abantu nga bakwogeddeko mbu no kino n'agamba ati saakikoze oba boogera boogere baleke boogere Museveni oyo yabeerako ng'ebigambo tebimulya mwe temwalaba oyo Museveni yali mata ssebo mumulaba yena kumenka Museveni yali mata era nga bw'oyogera ku Museveni wendi nkuba oluyi ayogera ku Museveni nga nkuwulira nga Museveni oyo mata bamugambako olumu ne bamubuuza naye pulezidenti ow'ekitiibwa olwo nga kyali pulezidenti mazima ddala lwaki amawulire gakukuba mu katyuni ne bakukuba wenna bwoti laba kakati laba kye bakukoze laba n'abagamba oyo si yenze nze sijja ku lupapula lw'amawulire very good neŋŋenda n'Omuseveni wange twali tugenda lwakitula ne mugamba wamma Museveni tugende ne twegendera ng'ensonga agisolovinze tebimukwatako yagamba si yenze oyo si yenze nze ndi munene nnyo okujja ku lupapula lw'amawulire sirugyako oyo si yenze very good ne mugamba muzeeyi jangu twegendere ffe ne tugenda twali tugenda eyo waffe Rwanda Butale era ne tukkirira paka Butale ne tugenda tulaba ku bazeeyi ng'ensonga agisolovinze naye kati olwaleero mukube mu katuuni bakubuuze emmundu gyeri kati olwaleero muwandikeko ekigambo bakubuuze emmundu gyeri bakubuuze emmundu gyeri just omukuba mu katuuni oba oyina emmundu tewaba omuntu abagaana okuddamu okwogera bw'oyogera ebigambo byo kankubuulire ebigambo byo
ebigambo byo bye biraga n'okutegeerako. Gwe bw'oyogera omuntu tasaana kumala ataakuwaata omutwe ataagobejjule alaba obwongo bw'olina oba bwenkana n'obwa Nabbanja. Nabbanja omanye Uganda yasinga obwongo, baabukwata ne babugyeyo ne babuteeka mu lubuto ne lutumbira bwe ruti kati agatta emisipi 3 okufuna omusipi gwe okusibako akaguwa. Ekitambaala ekyagundi ekya Gomesi kiringa oluguudo tekikoma. Bakipima bupimi ne bamupimako ekitambaala senga kibadde ng'ekyedda kye maama yateekangamu sitaaki naye bannange Uganda ffe maama yazifumbanga obuwunga bwa muwogo n'alyoka akisiigamu bwati n'alyoka asiba ekitambaala nga kibwatuka pwakata nga akisiizemu obuwunga bwa muwogo nga ndaba nze nabeerangawo obufikawo nze mbunywa. Ekyo kikyanjagaza nga maama wange obufikawo bwange maama nga nze mbunywa era nga mmanyi n'okumuyambako ne musiigiramu obuwunga bwa muwogo mu kitambaala olwo waliyo omukolo. Kati ye Nabbanja agatta ebitambaala ebi 3 okufuna ekiki kiwanvu bwe kiti kiringa oluguudo bwongo kasita baabujja mu mutwe ne babuzza mu lubuto lwe nategeera nti Nabbanja ye yali ategeera. Omusajja ne bamusiba Kakwenzi wabula NTV etugamba nti okwogera kyabulabe nnyo okusinga sse. Era NTV batuwa amagezi bwe tuba twogera tubeereko we tukoma. Mbadde mbagamba amagezi g'omuntu tekisaana kumuwaata bwongo bw'ayogera otegeera. Yesu yagamba Peetero bw'ati bw'onoosoma mu kitabo kya Matayo essula 26 sula 16 sula 26 Yesu 16 Yesu yabuuza ba Peetero naye eyo gye muyita bampitaani? Ne bamugamba abamu bagamba Eriya, abalala bagamba Yeremiya, abalala bagamba Musa, abalala bagamba nti oli omu ku bannabbi. Naye ate mmwe mumpitaani? Mmwe bembeera nammwe mmwe mumpitaani? Peetero n'amugamba bonna ne basirika nga bamantala batambula naye tebamutegeera. Peetero ye yagamba n'agamba gwe Kristo wa Katonda. Yesu n'amugamba bw'ati kati gwe Peetero ku kyoyogedde ekyo kyoyogedde ngenda kizimbako ekkanisa. Ekyo kyoyogedde lwazi ngenda kuzimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi g'emagombe. Ekigambo Peter kye yayogera, ekigambo Peter kye yayogera abasomesa ba Bayibuli kitwanguyira okugamba nti Peetero lwe lwazi Katonda lwe yasimbako ekyaki. Olwazi kye kigambo Peetero kye yayogera ekyamufuula olwazi. Ekigambo kye kyali olwazi. Ekigambo oyogera ekigambo ne kizimba. Kyagulanyi yajja buzzi n'agamba okusinziira ku kyendabye Uganda yeesulise. Twebeereremu ne tuzimba Uganda ku kigambo, twebeereremu ne tuzimba Uganda ku lwazi n'amaanyi g'ebutale tegakyayinza kuyuuya Uganda. Ate bakyatugamba ki? Bakyatugamba ki? Entebe baagirwanira ne bagisigaza wabula bakyatusomba. Waliwo ne gwe baasombye ennaku ezo baamusombye kiki? Entebe obuyinza buli luddawa? Kyagulanyi obuyinza abuterekawa? Banoonya obuyinza, balina entebe naye obuyinza si be babuyina. Abawano mukimanyi kiri kye babba. Nakibasomesa abasinga wano mwakitegeera. Gwe atakitegeeranga genda onoonye munne, genda onoonye omukyala omu wano oba gw'omanyi nga yali afunyeko hausigalo awaka. Hausigalo n'atwala kiri ono n'asigaza beedi. Gwe n'osigaza ekitanda naye nga kiri hausigalo yakitwala. Ali awo mukyafu ate tokyasobola mugoba waka nga kiri yakitwala. Wabula kibeedi kyo wakisigaza kimazongoto. Ate ono hausigalo takayana asula mu kiyungu. Bo baba tebayomba abo abantu bwe batyo. Asula mu kiyungu naye gw'osula ku beedi naye ng'otuuya n'ekiro. Enkuba etonnya gw'otuuyanye kiki? Kiri baakitwala. Kati ly'eggwanga Uganda we tuli. Museveni kiddabo beedi yakisigaza entebe naye kiri kyagenda.
kati awo abakyala mukitegedde ate nammwe abasajja jjukira lwe bakutwalako kiri nze njabbi basomesa mujja bitegeera Museveni buli asoboka okukwatamu yabuuza Machete kiri mwakiterekawa Machete n'agaana omulagira n'amukuba essasi mu kugulu Bayibuli egamba bweti n'akomerera ebigere bye mu nvuba jjo tetwasomayo luli ku Pawulo n'akomerera ebigere bya Machete mu nvuba n'amugamba ojja kumbuulira gye mwatereka kiri ne Machete n'agaana ali ku Segirinya mubuuza Segirinya gwe wavuunulanga His Excellency gwe wamuvuunulanga wano oluzungu wali waawo Segirinya we yatujogera His Excellency buli lwayogera Segirinya yavuunula kakati ali mu kkomera kuvuunula bamubuuza kiri mwakiterekawa oba Segirinya yamanyayo ng'asirise oba yakikwekayo Segirinya teyamanya bamubuuza kiri bakitereka watamanyiwo ali mu kkomera olowooza bafaaki era eriyo abagamba anti munnange mujje mwogere n'omusajja olaba ebyo ebyakakwenzi byatandikiriza mpola nendaba omusajja omukulu ennyo mufuti wa Uganda mufuti sigambye Supreme ngambye mufuti mubajje yagamba bwati abasiraamu babatadde njagala kwebaza President Museveni twayogera naye ne tumugamba ate abayisiraamu abasibiddwa ku kyokutta bannaabwe naye leero mbadde ku mawulire ne mulaba nga abatadde kitegeeza Museveni bw'aba alina obuyinza nga mwamuwa obuyinza obutaabasibe alina n'obuyinza obukwata kati n'abammwe bw'abakwata temukaaba anti alina obuyinza obuta ate abeera ta n'obuyinza obuta nga talina bukwata kyova olaba ne bwe mugenda mu kkooti ne mugamba tuleese simanyi habeas corpus mumuleeta obanga mufu obanga mulamu obanga mulema obanga atambula obanga yeebase obanga atudde obanga ali obanga ayimiridde mumuleete n'amulemera kubanga mwamuwa obuyinza obusumulula kitegeeza n'obusiba bulina ekyo mufuti weggwa mufuti ye yakyogera yamanyi nti Museveni mulamuzi ekkooti omukulu wa Intelligence Council yakwata obuyinza takimanyi nako nti President talina kuyingira mu misango bwegityo bw'aba yagiyingiddemu etteeka erimukkiriza alina okuyimiririra mu tteeka okuta ng'atamu wabula bagamba ensonga zino twazitwala wa President Mama wa Honorable Segirinya n'adduka n'agamba bambi President gwe wanzaala jjukira munnange gwe wannyonsa Museveni maama Museveni n'agamba nze nakuyonsa ndi maama wonze omusajja nzaala sijja muta n'amugamba kakati Museveni oba oganye ngenda kukuwabira ewoolanya n'agenda ewoolanya Museveni nkuwabidde olanya ngambye kakkwatako olanya ngambye Segirinya agenda muta yamuta mwamuwa obuyinza nze Afande Katongole gwaligenda mbu Museveni saasira omwana wange Afande Katongole ngenda kuzaalukuka ngenda kutaatulukuka mundikanga nansiba emyaka gy'ayagala mundikanga nandi nembeerayo omulamuzi wa Uganda bw'aba tasobola kuntanga mubireka ate obulaba yagambye abaana bagende ku ssomero abange nembagaana tebajja kusoma kati kandabe nze abaana abange njagala Museveni ate ebivulu njagala Museveni anti yagambye oluvannyuma lw'essomero weeks 2 nga mutandika okukuba endongo tusookera Busaabala bwenve Busaabala ng'abaana mbatwala ku ssomero anti era ffe tulina ennyimba ataani ayina olupya tulina okugenda okulonkinga Entebbe enzibe alina okugenda alina okugenda bw'atatta bivulu abaana bamwe badda waka nze buli kimu nkiyinako gundi samometa lupimometa bw'atata gwe bw'olabaze n'agamba nedda COVID mungi ebigundi tebinaba kujja ebivulu tebijja kujja manya omwana we agenda kukusanga ewaka nkubuuliridde wano ezo baalidde za bwereera akeetereekerero NTV yatulaze ono twamwerekeddeko ku booda yamutwalidde ku booda ono n'amwetikka ku mutwe n'amutwala ku ssomero w'okumpimpi ate waliwo ono wa tuleyini yamututte nga naffe weetuli ate bwe twavudde awo ne tubuukira akatukutuku neremu okuyita mu jjaamu nga tutwala omwana w'ono ku ssomero ebyo abaana badda waka mbabuuliridde wano abange mugenda basangayo nga bakakomagayo embugo nga ziizo
So mwawa Museveni obuyinza obuta abantu kati n'obusiba ateeka okubanga abuyina kati leka abakwata abalimire kubanga mmwe mwabo muwa si bwe kiri. NTV yagambye tubeereko we tukoma, tewali we tukoma kwogera ekyo kikafuuwe okujjako nga mutusi. Tewali we tukoma kwogera, tujja kwogera. Mutuuse n'okufuga bannange. Nze ndi musomesa wa political education. Can you compare for me Amini's regime and Museveni's regime? Amini bwe yali agenda mumanyi kiki yakola, teyaddayo okugondera biwandiiko bya kooti. Ebyo mbuno kooti ewandiise ebyo yakuba Beni Kiwanuka essasi mu mutwe ate ng'akozesa Museveni yatta Beni Kiwanuka. Ekyo obadde okimanyi. Museveni yatta Beni Kiwanuka n'avuga n'emmotoka ya Beni Kiwanuka paka Mbale. Museveni oyo. Museveni mumuyita muntu. Gavumenti yonna eyeyita democratic n'obweba yeekwesemu bwekwesi naye ng'ebadde erimba mbu eri democratic bwetuuka n'ekijjayo ng'omulamuzi bwawandika SFC tekola ekyo kiba kitegeeza ki kiri kiba kyadduka. Ate ekirungi Kyagulanyi yakitereka ali yekka. Tolina gwojja kukwata akugambe nti tugende tusimule wano twakitereka wano nedda. Yakitereka yekka. Yakikweka yekka. Okujjako ndowooza ne Lubongoya. Oyo Lubongoya waliwo abantu abakuba Lubongoya naye Lubongoya lwazi. Oyo Lubongoya Yesu yagamba Petero muli bangi mwenna abayigirizwa naye ono kyayogedde ekigambo kye kwengenda okusimba ekkanisa. Oyo Lubongoya lwazi kwe basimba NUP atayagala agende. Atayagala agende. Omusajja mumuddako Munyankole olaba naffe ab'ebutale tuli ba NUP njagala oveeyo ngobe mu NUP mbuno olw'okuba nva butale tulabe. Nze ekyokubanga ndi muganda wa Museveni kinzijako okubanga ndi wa NUP olwo nze mba ngobeddwa mu NUP olw'okuba ndi muganda wa Museveni. Nze nange mbonyeebonye nammwe ye yagadde yekka nange ne mbonaabona ku mulembe gwe bwe mbeera owa NUP olwo mbeera nkoze bubi. Oyo Lubongoya lwazi okwazimbibwa NUP bwe muba temugenderedde mbabuulidde. Era oyo Lubongoya Bayibuli egamba bweti Kerode bwe yakwata ku Peetero ekkanisa n'esituka. Bali abalaba abasalako emitwe Yakobo bamusalako omutwe Yokaana ne bamukuba mu kijji naye kasita bakwata ku Peetero ekkanisa n'egamba nedda ne bagende wa Mama Roda ne bagende wa Sister Roda ne bayingira mu ruumu ne basaba. Malayika nakka najjayo Peetero. Lubongoya mu mugende mpola mbabuulidde. Mbadde mbagamba okukompeyalinga Amini's regime ne Museveni's regime. Regime etawo kyawa balamuzi kitiibwa etakyawa gundi kooti kitiibwa. Kooti teyogeranga mutabani w'omutamiivu n'omutamiivu bayogedde. Abantu bebakutte Wakiso beba balaze babakwatira birala ne babasibako birala era bamukubbo tebabimanyi just kusanga essimu nti eno yakubiddeko no bebaleese mbuno bebatta abapoliisi. Mu abapoliisi mbabuulira ddiru y'okubatta tennaggwa. Era mwebaze nnyo kulwokuba ffe babbuloga tubyogerako tubisomola ne tubyogerako byebigize. Baagala banene muleeterwa Anatoli Kafeero Soloweni Edward Ochomo who else mukyabajjukira nga bwe nababuulira mwesibe ebbiri. Kayima Emiliano Kayima oli ku lisiti. Mbabuulire Uganda teriyo muyeekera. Omuyeekera Uganda gweyina yo yeyeewaŋŋamya mu ntebe anoonya kiri kati agenda kwokya abaana ba ssomero. Kiri waliwo akaana akayogera ne kagamba nze Museveni kye mugamba atuviire mu ntebe ave mu ntebe y'omubanda osoma kibiina kipittu agenda okukacoma akanywere ne ku kyayi
nze nkubuulire tugenda mu kigambo kya Katonda politics awedde n'obudde bugenzi nga ngenda mu kigambo kya Katonda njagala obatumira ku mwena abali ku programu eno mukama bawo omukisa mwe bali kutambuza message mwe bali kusubscribinga ku YouTube n'okungoberera wonna tubeerayo ekiro ku ssaawa 3 ku ASPS Muwire Facebook account wane emisana tubeera ku Facebook page mwe bali nnyo mwe bali ddala mbatumiddeko mwena njagala otutumirako ku jjajja Ebeni mukyala Catherine Atwoke e London n'omukyala Margaret Katabarwa mbatumiddeko Katonda omulungi w'ekisa abankuumire abalabirire abasanyuse Bible egamba bwe munaalinnyanga ekigere nga mbawaddewo nga bwe yabatwala mu eyo ensi Mukama agibawe mugirye mulye ku bibala byayo mugirye mugikalize mu linnya lya Yesu nawe wenna ali eyo gy'oli Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akumpera omukisa ngenze mu kigambo kya Katonda tuli ku kintu kye twasomyeko kye tusomako ekyokugamba ekkanisa bw'efa eggwanga lifa mu kitabo kino ekya Ezekieri essuula eya 22 okuva ku lunyiriri olwa 25 Bayibuli egamba bw'eti waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo bw'onoosoma okuva eri ku lunyiriri olwa 23 ayogera ku kibuga ayogera ku nsi eyo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu ekigambo nti gwe oli mu nsi eterongoosebwa so etatonyebwako nkuba ku lunaku olw'okunyiigirako olwa 25 waliwo okwekobaana kw'abannabbi baakyo wakati mu kyo ng'empologoma ewuluguma etaagulataagula omuyiggo alidde emmeeme z'abantu banyaga eby'obugagga n'eby'omuwendo omungi bafudde bannamwandu baakyo okuba abangi wakati mu kyo bakabona baakyo bajjiridde ekyejo amateeka gange era bagwagwawazizza abantu bange ebitukuvu tebaawuddeemu bitukuvu n'ebitali bitukuvu Bayibuli wano nga Mukama avunaana bannabbi ba Katonda okwekobaana n'abakulembeze okuvuluga ensi abantu ne babonaabona nga kivudde wakati w'abannabbi okwekobaana n'abakulembeze ne bavulugavuluga ekibuga ne batuuka okutta abantu Bayibuli egambye ne bannamwandu b'ekibuga bafuuse bangi olw'okuba bannabbi beekobaanye Bayibuli egambye bataagulataagula abantu nga empologoma ekutte omuyiggo gendako ku YouTube olabe ku Wildlife empologoma nga ebadde ekutte ekintu ekutte engabi ekutte akaweewo ekutte ekisolo kyonna engeri gy'ekitaagulataagula Bayibuli egambye bw'eti mutaagulataagula abantu bange mu ngeri bw'etyo Bayibuli egambye abantu bange temukyababuulira mulina okubuulira abantu okwawula eby'omuwendo omungi mu ebyo ebitagasa Bayibuli egambye kati abantu tebakyabitegeera Bayibuli evunaana okusomesa abantu ensomesa enfu kubanga kakati omusajja yajja n'ayogera n'agamba omuntu asobola okugoba ne bamugatta era n'atunnyonnyola ebintu bingi ne Bayibuli n'agivuluga n'agamba oyo Pawulo yali alimba yali alidde ago gaali maanyi ga mukyere Pawulo ekyo yakiwandiika mu maanyi ga mukyere kaali katogo ke kaali kamukutte zaali kubusi kayiwanga yabyogera Bayibuli egambye temukyayigiriza bantu bange bintu bituufu
luli mu Yeremiya Bible yagamba abasumba abalungi abantu bange mulina obbaliisa okumanya n'okutegeera. Wano Bible egamba mwekobanye abantu bange ne mubataagula mubabuulira n'ebintu ebitaliyo. Bw'onosomawo okukkirira Bible egamba nti bayimirira ddala ne balimba abantu bange nti bw'ati bw'ayogera Mukama nga sinnayogerako. Bw'ati bw'ayogera Mukama nga sinnayogerako. Katonda abeegaanira ddala n'agamba mbeera wano ne mbatunuulira ne mbalaba nga banjogeza nga bagamba bw'ati bw'ayogera Mukama, bw'ati bw'ayogera Mukama nga siyogerangako, nga sinze njogedde. Agambye bw'ati. Era bw'osomaawo wansi era ayongera n'agamba nti babasiiga n'ebbumba eritasekuddwa kugonda. Ne bagamba kiri bulungi. Babasiiga ebbumba ddagala. Ekyo badde okimanyi? Gwe ddira ng'olina ekizimba, simanyi kiganya okwengera, simanyi kiyite eno. Ddira ebbumba olisiigewo bw'oti, olekewo omumwa. Ogenda okuwulira ng'ekintu kiringa ekikusika bwekiti. Ebbumba lisika ekintu kyonna ne kirikuŋŋaanya ne kikola omumwa nnaku ezi obwalu ng'ekizimba kyengedde nga kyabika. Bayibuli egambye bw'eti basiiga abantu bange ebbumba eritasekuddwa kugonda. Bababuulira ebintu ebitabayamba. Ojja gamba omusumba wange tansiigangako bbumba ate awo Bayibuli erimbye. Si ebbumba eryo. Omusumba ayinza okukuweera ddala ebbumba eritasekuddwa nga buli lwajja ku kituuti myaka 2 ali mu kwetereeza ye ne Yezebbeeri. Buli lwajja ku kituuti alina kwetereeza ne Yezebbeeri okujja okubanga yategedde wiiki kiki kyabadde ku social media banjogeddeko ki najja atereeza ekyo. Kati ate ye social media tezirika n'emuddiza, naye najja n'agiddiza, nayo n'emuddiza, naye najja omwaka ne guggwako nga bonna abali awo abaze n'emitima egiriko ebizimba babasiizeeko ebbumba eritasekuddwa nga tebisobola kukola ng'ekigambo tekikwata ku mutima wabula tunonayo ndongo. Walayi naloose ekiro abakazi ndi mu 3 awo ne mwongera ne mumufuwa ssente ne mukuba endongo n'alyoka si alina amagulu amawanvu n'alyoka azina akandooya. Agamazina ge yazina ku kituuti nakoma galaba mu gundi mu mucaka bakazina bwe bati akandooya. Mulukulike bannange mulukuliko olukoola olwo oluyimba mulujjukira mu abagira mu gundi mu mucaka awo nga muserebulatinga. Ezinamundabe bannange ezinamundabe akandooya mulukulike nazze mugalaba nga pastor agazina ku kituuti azina akandooya. Awo emitima gy'abo bonna abaliwo ne bagenda ng'ebbumba lye babasiizeeko ku biwundu by'oku mutima nga teryagonze, kitegeeza terigenda kukola. Mu Bayibuli simanyi bwe mugisoma. Yesu asomesa Bayibuli esomesaawo neeyongera n'egamba bw'eti nti amazima gennyini ntunudde ezenyiriri eziddako awo obudde bugenze. Ntunudde n'endaba ne ntunulatunula mu kibuga mwonna nnoonyeyo omusajja waakiri omu ayimiridde asobole okuyimirira mu kituli kino ekiwaguddwa mu fensi, naye mbuliddwawo n'omuntu asobola okuyimirira mu kituli kino akizibe kubanga bonna bagudde eddalu. Bayibuli anti obudde bugenze sigenda somayo, genda osomeyo. Bayibuli egamba bw'eti ekituli weekiri kinene kiwaguddwa mu kanisa. Yezebbeeri n'ayingira buli musumba awaswa n'agoba. Balina ne special doctor supernatural akugattira we mwawukanira akugatta n'omulala. Ye waali professor mu kugatta. Ate omwogerako ki? Professor yalina ne university, Kayuwa University. Ate gye nali nagamba bansomere wa Kayuwa naye Mukama weebale. Mukama wamponya diguli ye Uganda. Mukama wamponya diguli ye Uganda. Ogenda kumpa ye California. University of California. Kibalume. Kibalume katuwa mtabani wa Katongola afunye diguli ye California. Yes, nja kugifuna. I'm pursuing it. So bagamba bwe batyo. Kyovula bange naku zino mbeera nnyo mu kubeerawo kw'oluzungu. California University ye yabibazaalira. Ye yabazaalira ebitukula makaayi byazaala ku nsiko.
nagamba ngende wakayiwa wano nfuneyo certificate wakiri mu theology oba diploma oba degree mu theology naye mukama nkwebaza ntuula ntya kutebeemu ne bujingo we yatuula mbuno nsoma theology ewakayiwa never kansigaza ekyo omwoyo mutukuvu kye yansomesa bidiguli byomwe sibyagala ebyo bye Uganda sibyagala wama profesa wange nkutumidde mwogere erinnya profesa wama wetu profesa C nkutumidde wama sijja kwogera linnya Yes Bible egamba bweti ntunula ndaba ani ayinza okuyimirira mu kituli wano ani ayinza okuyimirira mu kituli n'ayimirira mu kituli ambuze agenda okutunulako eno ng'ono ali ku bibye agenda okutunulako eno ali ku bibye abaana bamulekwa mu makanisa tebasoma n'osanga omwana nga mulekwa kiki ekyamulemesa okusoma talina bitabo omuyaga Kyagulanyi ye yagabye ebitabo omupasita kitaffe mu Katonda omupatiri tasobola kumwembya ani muyaga ono yakwatiddeko abaana obagwe mwe sente ezammwe ziriwo kugula ziri ennene ziriwo kuzimba n'ozimbira ow'egindi n'ozimbira ow'ennakedde n'ozimbira ow'egindi n'obateeka mu nnyo omusajja najja ne yeewaana buli kintu kye wali olowoozezaako mu nnyumba yange mwekiri mu nnyumba yange nyinamu ekyesuubo ne jimu buli kye wali olowoozezaako kyonna nkiyina mwebale kuzimba byonna bye mulowoozaako mu nnyumba zammwe mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo nife tubatunuulira fe okubalaba tutunuulira Kyagulanyi mmwe ne tubalaba fe kasa tutunuulira Kyagulanyi buli mutuufu tumulabira mu Kyagulanyi buli mukyamu tumulabira mu Kyagulanyi nkugambye buli mukyamu tutunuulira Kyagulanyi yakoze eki kino ate pasita kiri nga nze nkola ebya Kyagulanyi bujingo yakoze atya yagobye ate Kyagulanyi yaserebuleti nze moyazi wizi babi nga nze nsirika nga nze ntolako wengwa ayayayayaya ayina bapulisiti betutunuulira nze ntunuulira edi mutwe ate kinneetaagisa kutunuulira baweereza bewa gundi bewa bujingo nze nga pasita edi mutwe ali wali nga pasita Nubian ali wali ntunuulira pasita Nubian neŋŋamba maama Ebeni weetegeke kiki kennalabye pasita Nubian nkomawo kye mwasemba okulaba ku mbaga ya pasita Nubian mugenda kuddamu mukirabe ku ASP banaye embaga ya Nubian yayogeza abantu obwama maama bwe twabawa obululu ne mutwala eggwanga mwagenda kuwasa kwegamba kati mwagenda kuwasa okay kwegamba twabawa kuwasa situlago bwe mutwe bwe mugisse banaye eri embaga yayogeza oba atenze mugenda kuŋŋamba ki mwetegeke Yesu Bible egambye bweti ntunula ndabe ani ali mu kituli asobola okuyimirira mu kituli naye kibuzeeko n'omuntu ayimirirawo okukiziba kyovula banze mbakoowola mmwe mwenna abasobola okuyimirira tuzibe ekituli kino muyimirire tuzibe ekituli wateekwa okubeera waawo omuntu amaakinga Serwadda jangu okole Serwadda bye yali alina okukola mu Ndeeba kubanga nze already ndi ku kasozi Namirembe wa wansi n'owa waggulu byonna biwamba nze owa Church of Uganda nze owa Christian Fellowship Namirembe ye namukavalinga ekiwonvu n'akasozi byonna bikavalinga kati twagalayo awo akavalinga Kanani twagalayo wewa Ssennyogoli twagala twepositioning ekituli tukiyimiriremu tukizibe Bible egambye ntunula okulaba ani ali mu kituli eggwanga lyaffe bwe tuba twagala eggwanga lyaffe okutereera tulina kusooka kutereeza kanisa mbabuulira waliwo ebintu Yesu olumu yali asomesa n'agamba bw'ati mmwe ab'omulembe guno bagenda babanja omusaayi gwa Aberi mmwe ab'omulembe guno Katonda ajja babuuza omusaayi gwa Aberi mwayiwa gwaki
kati gwe bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo tokitegeera ogamba yiye Kayini ne Aberi be baana abaasooka mu nsi baali ne kitaabwe ne nnyaabwe bana ate ffe bamutuvunaana batya nga muganda we ye yamutta. Yesu yakisomesa. Yesu yali musajja nnyo. Kakati gwe obwongo bukututte ku Aberi weerabidde juuzi wano Franka mwamuyiiridde omusaayi gwa Franka mwayiwa gwaki mwagoyiwa mu foomu y'emu n'eya Aberi. Kakati gwe obwongo bukutwala ku Aberi oli Aberi ono wakakati. Aberi wakakati muyiyo omusaayi gw'aba Aberi. Bayibuli egambye wano ekibuga Kampala bannamwandu beeyongedde. Ekibuga Masaka bannamwandu beeyongedde. Mufudde bannamwandu okubeera abangi naye Bayibuli yogera ku bantu babiri abafuzi bali ab'ensi n'abafuzi ab'omwoyo. Ate amawulire gagamba bwe gati emmotoka emutomedde ebadde y'amagye naye lwakuba ekimutomeza wabadde omwana yeekutteko ku mmotoka ng'ewenyuka emisinde mingi nnyo mujjamu abadde akutte nga tewali weyisa kigere emmotoka evuddeyo ng'ewenyuka emisinde gya buweewo omwana n'akongoka ku mmotoka n'agwa kati ate emmotoka nemulinnya naye tetegerekese emmotoka n'egenda. Mujja kusanga Kazimba Mugalu wali nga bamubuuza ssebo watta Fulanka nga Kazimba Mugalu teyali mu mmotoka y'amagye nga bamubuuza Fulanka. Ate oba gwe bakuvunaana Aberi gwe bakuvunaana Aberi. Katonda ajja kubuuza Kazimba Mugalu Fulanka aliwo. Njagala ombuulire Liita Nabukenya mutyabule. Kakati gwe anaabeera eno ng'owuliriza ogambe maama nnyabo Kazimba Mugalu ye yali avuga 99 nedda. Yasuula obuvunaanyizibwa bwe yali alina okukola okutaasa abantu abo. Bwe yalya ku mmere ya Nebukadduneeza baŋŋamba ekintu ekyo kyayombya Sserwadda omugamba mbu yalya ku mmere ya Nebukadduneeza. Sserwadda mwali emmere ya Nebukadduneeza temwegaana wali Lwere yakombesa epiki. Lwere yasembayo twalina ng'omusomesa ku ssomero yali atusomesa mathematics ng'abeerawo shabe. Olumu yajjanga emmere eweddeyo n'asitula esseffuliya gye bafumbiddemu ebijanjaalo n'asitula esseffuliya gye bagweyeddemu akawunga n'akolokota emmembe n'agigatta mu bijanjaalo. Master nagenda ali emmere openiri n'aliira mu seffuliya. Master oyo sirimwerabira yali asomesa maasi nga bamuyita Kaseija. Yali musajja muwanvu bw'ati ng'asiba ati empale n'eyiika wano omusipi ne gukwata ku mubiri empale n'efulumayo bw'eti fulayi n'erengejja bw'eti atusomesa maasi naye ng'amanyi olumati. Nkugambye yaliira mu seffuliya Master yakomba esseffuliya. Ate nze nnimba genda obuuza abawakiso SS bamujjukira kuti abamwerabira bakijjukidde. Nze nagamba bw'okola ekintu nga bwendi olunaku lutuuka ne kidda ate nga nnina okyogera kuba nze sirimba. Mukitegedde Bayibuli egambye Katonda atunula mu kituli. Waliwo ekituli ekyawagulwa naye tewaliiwo. Abasumba bali mu bisiyaga bali mu ssente bali mu competition ya ssente competition ya motoka competition yani asinga abantu ne mupanga ebyamagero ne mupanga obujulizi. Kati makumbi ali mu komera kiki essente naziteeka mu kyaki oteeka mu ssente zaki ani yagamba oziteekemu obuweereza buyimirirawo na ssente. Ayagala capital gwe bw'oba oyagala capital ng'oyagala kuteeka mu kyaki weggalire mu kasenge onoonye Mukama. Genda ku lusozi osabe. Linnya gamba Mukama nze Mukama nnoonya maanyi ngenze kusaba. Genda okuma ekyoto ku lusozi. Kati abamu bagenda gamba omwana agambye tukume ebyoto. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Genda onoonye Mukama akuwa amaanyi. Ekkanisa bagiteekamu ssente. Ekkanisa bapanga ebyamagero. Muli eyo njagala okulabula omusumba gwe bayita Kiweeweesi Kansanga. Kiweeweesi Abanyarwanda bagenda kutwalako ekkanisa eyo mbabuulidde bagenda kukwata Kiweeweesi bemukomera ate si gwali ebikajjo bajja kuseetinga bakukwate n'ekikajjo ky'omuntu bakukuba eruzira Abanyarwanda batwale ekkanisa. Nkubuuliridde wano ekkanisa ejjudde Abanyarwanda bo bapakidde omwo golowooza ate Abanyarwanda bantu bazibu ne bw'omugamba okukunaaza ebigere abekunaaza bw'aba alina kyanoonya.
bali wali bamutwalira mu ngalo, yes pastor, atamanyi oluzungu, yes pastor, yes mwana wange, how are you? Gwe kanisa bagitwala. Mulimbuulira wano breaking news kiki bamukubye kitalya. Ani kakati agira nsiimi Imana ye pastor we Kansanga. Iyi church bagenda gitwala. Ate nze byabasumba nnimba. Nagamba kyobanga tonnimba boda basumba ennyanja okuvuba police UPDF totawaana. Muli mu competition za kuwasa. Bible egamba waliwo ekituli ekyawagulwa. Katonda anoonya n'omuntu akiziba abuze. Kyovula bambagamba mmwe baana mmwe abato generation musituke mulage Katonda nti musobola. Katonda waakulabira nti ojja kusobola. Endiga level gy'oliko n'eyokulunda endiga. Gy'oba omulagirako nti empologoma tekwata ku ndiga gutefaayo. Bw'onootaasa endiga ajja kulaba nti gw'ojja kusobola okutaasa Isirayiri. Katonda yateeka eriiso lye kamwokya bw'ati. N'alaba Kyagulanyi engeri gy'akumaakuma abaana ba ghetto n'agamba ono omwana nga ayagadde abaana ba ghetto ate. Omwana nga njagazza ate okwagala ghetto. Ne Kabaka Mutebi n'agamba mwami Bobi Wine naye njagala nzije ndabe obukulembeze bwo mu ghetto, mwana gwe okulembedde ghetto. Kabaka n'amwenya. Yamugamba mwami Bobi Wine, kintu kyokola mu ghetto njagala kujja kubeera mu ghetto. Eno nkooyeeyo. Mwikyerabidde, nze seerabira. Kabaka yakyogera n'amugamba mwami Bobi Wine, ku mulimu gw'okoze mu ghetto, gw'okoze mu ghetto, Yesu yasomesa n'agamba bw'ati, omwesigwa mu katono ngenda mwesigisa ekinene. Omwana kasita yakuuma ghetto, Katonda n'amugonnomolako Uganda, n'amugonnomolako Africa, kati bamusoma Bungereza. Mu university ate ali ku mpaluzale, waakiri osuula biology, osuula GP. Mu university basoma GP. Naye bannange, banaye bwewamangoberera. Era bwewamansanze ne ku video live kuswala kwennyini. Mu university mulimu GP ddala mazima. Anti munaye ku university nze nasomayo purepu. Kasita yakuuma obulungi endiga ze, kasita yakuuma obulungi endiga ze kamwokya n'amukwasa ekisibo. Katonda yatunulira Dawudi ng'akuumye endiga za Yese. N'agamba mwana gwe nkuwadde Isirayiri. Mbagamba mmwe musituke. Waliwo omusumba gwe bangambe bamuyita Kirabo. Mbuno babadde bamuteekateeka. Ani? Kiwummulo. Mbuno bamuteekateeka ajje to confront me. Nze wendi mumpeereza bakirabo nga 7 ndi mukusunsula kujjamu Kirabo yaani. Baba mpadde bangi. Baba mpadde mulimu bakiwummulo bangi. Waliwo woku KPC, waliwo bamumpadde wano n'ennamba ye. Waliwo wejigundi eyo US nawe nkutunuulira. Njabbalo nze mbalinze. Bakampa bakiwummulo nga 6. Kati ndi mukubuuza drone zange kiwummulo kyono. Nze wendi. Bible egambye waliwo ekihuru. Omutoro n'akyeta ekihuru. Ekituli ekikubiddwa mu kanisa. Mukama amagama g'okulaba akiziba abuze. Mukama abawa omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero. Mukama otusomesezza nnyo ekkanisa. Mukama abasajja bo bwe babanga balina magezi. Bible egamba bweti. Juzi Bible yangambye mu kubikulirwa. Ne Yezeberi mulekeddeyo chance ey'okwenenya. Mulinze yenenya agaanye. Mmwe basajja mmwe abeeyonooneseza mu kanisa ya Katonda. Bible egambye Katonda agambye nti mbawadde ne chance ey'okwenenya ekyaliwo. Kati mmwe abalala musituke wamma tuzibe ekituli. Waliwo ekituli ekiri mu ndeebaawo. Waliwo ekituli ku Odi Kampala. Gwe musiraamu gwe situka okwate mufuti omuggyeko nnyota. Gwe jangu wano ku social media, jangu basumbire ku social media. Gutokayana. Nze kati Namirembe abakristaayo ne bwe batasaba balinda sawa 9 kuzimba mugalu yamanyi oba anajja ku Sande oba anajja kiyamanyi. Ekereziya yonna eri wano eraba kulwakuba babeera mu Kamoli. Nkugambye wano mbadde nnyina w'abantu almost like 500. Naye ogenda okudda eri ng'obadde oyina omutwalo gw'abantu.
gubadde gulaba akasozi nakawamba n'ekiwonvu wali wansi nkiwamba kuba Lintuma Road ne university nenjitwaliramu kuba nali nebuuza tikyalumbu yazenze ngenda kusomesa awa nange nina university Kayuwa University nagiwamba kati ate akyatugamba ki eyagenda n'agatta abagole ate n'abeegaana akyalina kyatugamba mmwe musituke tuzibe ekituli Bayibuli egambye waliwo ekituli banoonya akiyimiriramu abuze kati mutandika okwepositioninga bw'oba omanyi ogenda kusimbula ebikajja Rubaga wali mu kiwonvu kye Rubaga genda owambe Rubaga akasozi owambe ne Rubaga ekiwonvu nze kye nakoze namirembe zombi bbiri zange nazitutti kati kirira wali mu kiwonvu ogobewo ekikajjo genda ekansanga ogobeyo ekikajjo tambula genda owambe Lwera omusindika ndagende Lwera ayagala State House agenda akole mu State House Lwera bamuwa omulimu abeere minister in charge of presidency agende akombese fuliya zeeyo kati tutandika okwepositioninga twagalayo wano omuyisiraamu jangu otusomese Quran and politics kyogamba mu Quran temuli mu politics Nabbi Muhammad ku bintu byakola Nabbi Muhammad oyo yakolayo ekintu nga maliriza nsaba nate Nabbi Muhammad yakola bwati yagenda n'abuulira ekigambo kya Allah bwatuuka ng'akyusiza abantu abo bakyuka omukyalo omukadde n'ansenguka nga mukyala n'agamba kanve mu kibuga muno nve ku mutabani wa gundi ono omulenzi akyamizza abantu alina empisa embi n'asenguka mbu Muhammad alina empisa embi aba atambula agenda n'asanga omulenzi n'amukwatirako n'amwetikkirako ne batambula ne bagenda n'agenda nga mugamu naye nze ejjidda nvuddeyo Riyadi Jidda Mecca nvudde Mecca ngende no mu kyalo kiki maama ogenda kukola ki waliwo omulenzi aleese empisa embi mu baana baffe nze sijja kubeerayo kyenvudde ngenda mu kyalo n'amubuuza okakasa nti ye n'amunyumiza n'avuma omulenzi n'amugamba wabula gwe oli mwana mulungi nti otyo bw'osanga omulenzi oyo toyimiranga naye toyogeranga naye okusiiga empisa embi gwe oli mwana mulungi ko omulenzi kale maama n'amutwala n'amutuusa n'amukolera buli kimu n'amugamba mwana wange weebale oli mwana mulungi naye genda naye omulenzi oyo omwekuuma nga obulidde nti ye aba agenda n'amubuuza n'amugamba naye ate byonna tubyogedde naye ate tumbuulidde amannya go gwani n'amugamba maama munnange nze Muhammad mutabani wa gundi oli gw'obadde ovuma n'amugamba wowe nfudde maama nnyabo omwana gwe ng'oyina empisa ennungi kati ate tuddeyo e Mecca gwe muntu omulungi okubeera naawe mujje mutusomese Quran naye mmwe ate era mwagala mutabani wa Katongola gye asomese Quran and politics nedda Bible and politics abayisiraamu mujje mutusomese Quran and politics Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde ab'emitima egimenyese nsabidde ababanjibwa waliwo n'abatazizza abaana baabwe ku ssomero nga bo tebalinga nze tekinnuma kuzza abaana ku ssomero nze nabaganye naye waliwo ali wano bambi n'emmere yamulemye okulya tanazza abaana be ku ssomero muwe ssente abatwale ewiiki ejja baba muddize Mukama gwe muwe ssente kisobole omumuva ku mutima agenda asasule zero balance leero Mecca 11 bwe tunaawetera mu 2 ng'abaana bammwe bali waka mujja katemera yaawo awo wetulaga wano wetulaga mwenna abaana bammwe badda waka wamma Mukama nkwebazizza olw'ekisa kyo ky'otuwadde webale kutusomesa webale kutwagala yongera okutwagala mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna naffe Mukama tuwe ekisa tukwagale Mukama twagala kumanya Mukama twagala tukumanye kuba ensi etunyize nnyo Mukama twagala tukutegeere tuteeke ebyaffe mu ggwe tusooke Mukama tuwumule ku migugu gy'ensi eno ensi etumenye webale mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina gwale ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amiina Mukama akuwe omukisa olokose Mukama akuwe omukisa njagala okuddamu okusaba bannayuganda mugule eŋŋoma
Bannayuganda mugule engoma nga nnyingi abasajja bakyabatwala ku byalo bajja ne basomba abaana ne babatwala. Bw'olaba nga mukole bwe muti mugule engoma. Bw'olaba nga bakutte omuntu drone emutwala mukube engoma buli kyalo kikube engoma mukuŋŋaane mukwate ensuuluulu ekkubo mulitememu ekigoma. Ekkubo mulitememu ensuuluulu mu bulookingewo drone muzisuuza abaana bammwe. Mbabuulira drone nejja nekwata omwana engoma ne zivuga mutala ku mutala bajja musesema tebajja mutwala. Mu biseera bya slave trade abazungu bagaana basilevalo okuba engoma. Do you know why? Babagamba temukuba engoma. Engoma bannayuganda mugule engoma. Bannayuganda nabagamba mugule engoma. Mugule engoma mukube engoma ezo mukuŋŋaane bangi nga mukube engoma walayi drone kijja kujjawo omuntu. Mbabuulidde eyo engoma bannayuganda bwe munaategeera amakulu g'engoma n'amaanyi agali mu ngoma mugule engoma. Bwe munaagula engoma engoma bwe neevuga abantu bajja kukuŋŋaana. Nabagambye UPDF erinzeeyo omutwalo gumu n'ekitundu mu Kampala. Yo teyagala miliyoni gye nabadde nsaba eyagalayo gumu kitundu. Gumu kitundu. Mulabe ekinaasibuka wansi awo. Mukama bawo omukisa sigadde nze SPC Muwire mutabani wa Fande Katongole all away from United States of Buwama. Abe Buwama mbatumidde. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire Buwama akaalo amatendo bunjakko awasibuka ab'enkima. Mbaagala nnyo mwenna. Be nalira bifene bikajjo munsonyiwe. Muddangamu. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mweraba.